Programu tulula tusome nate egguse babuuzaako mbeebaza gye mutuusaako engalo mbasaasideko abatuuse ku bizibu ate nobbayuzaayoza abafunye ebirungi. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde nze Mwanjuzi era omuteeso wa programu eno tulula tusome mutusomera obutabo obw'enjawulo mutuyigira ebintu eby'enjawulo mu lulimi lwaffe Oluganda. Luli ku ntikko kati nze naawe tulina ddukuumirayo so mwebale kubeerangako mwebale kubanga ate obudde obusinga mu buteeka wano ne tuyiga mweno programu ey'amaanyi tulula tusome YouTube ne TikTok mwe tubeera nga twegazaanya nga bwolaba omuwuulu omulekera obuliri. Akatabo bazibumbira ke tuliko kawandiikibwa Kurani Makalinda era nga tuli ku ssuula yaffe ey'akatabo kano essuula ey'okuna egamba nti bazibumbira agenda mu ssomero. Bazibumbira agenda mu ssomero. Gwali mwezi gwa Ntenvu, omwezi ogw'amasanyu, ogw'okulya era ogw'okunywa, omwezi ogw'okucyakala. Omwezi guno gwalinga mukulu nnyo mu bulamu bw'abantu b'oku kyalo ky'ewa Binoga. Abakazi ssebo nga basiba amatooka okulinda ennaku zino enkulu ate nga abasajja balabirira Kisubi n'Embidde mpozzi ne Kabula mwe banaasogola omwenge. Buli kasente akafunibwanga nga katungirwa ddala ku lwayi. Ku lunaku olw'24 olw'omwezi guno ng'abantu beetalanga butaayi. Abaami nga bakeera nkya mu butale mpozzi n'ebibbo byabwe batere beegulire ku ya ssava n'ekyenda ate ng'ensowera n'embwa nga nazo olunaku luno teziruleka waka nga zeetuukirira ddala mu butale okukewagattanga ensega mu budde obw'eggulo. Olunaku olwo terwaggwangako ng'abantu tebayiise misaayi. Oluusi mpozzi kugwa ku magaali, oluusi kwekoona bigere ate olundi okulwana kwennyini. Kawonawo olunaku olwo nga naye talutumirwa mwana era ng'agulira ddala enda y'ente yonna awamu n'ebigere newankubadde nga waka munnange waaliwo abantu 3 bokka. Ku lunaku lwennyini abakyala enkoko bagikwatanga mu mpozzi batere bafumba ebyenkya mpozzi n'ebyemisana bye baalekanga nga baboobeza nga bagenda mu masinzizo. Miryango 4 nga ku luno ejjula n'efuuwa era nga munda mwokyanga ekyokero. Buli we watunulanga nga wamasamasa n'erangi z'engoye za Ssekukkulu empya ez'abakyala. Bangi ku basumi bano bajja mu kkanisa kubanga guno gwe gwalinga omukolo ogukulembera okulya, okunywa awamu n'okunyeenya ku galiba enjole. Ate abamu mu kkanisa baakwatirwangamu n'ekisisimuka. Ku Ssekukkulu eno omu ku bantu abajja mu kkanisa eno ssebo okusinza yali Sebbirikundi. Sebbirikundi kali kasajja kannakaampiginya ng'amaaso gaakamyuka ng'agendegeya era nga kakutuka dda n'ekiwalaata eky'ekyami. Kalina obuswiriri ng'obwengo ate nga kabitege. Kayugira nga kananaagira mu ddoboozi lyako eddene nga bwe kaba mu kisenge ne kamala koogera ng'ogamba nti omwami anaavaayo ddi ne mulabako. Naye nga kaavuddeyo ng'ojwa kukayita kapakasi waka. Kawunawo ne Sebbirikundi baali bamanyiganye nnyo naye nga baludde okulabagana anti baali tebalabaganangako okuva lwe baamaliriza bombi omusomo gw'okweyatulira. Awo nno Ssekukkulu eno yali muzaawula. Sebbirikundi y'omusomo yali yagutwazaako nnyo mu maaso kubanga yali asomye n'afuuka omusizi. Awo nno n'olutalo we lwagwirawo era yali alondeddwa okugenda okukwata emmundu naye obumpi bwe butaamuganya kutuukira ddala ku kyoto kiri. Kyokka eyo gye yakoma yali akoppyeyo ku Luzungu era bwe yadda baamufuula omukulu w'essomero. Omukyala wa Sebbirikundi ow'empeta yali yazaalibwawo kuwa Binoga okwo. Mpozzi era Ssekukkulu eyo kye bava bajja okugiriira eno. Omukyala ono Gafuma yali azaalidde Sebbirikundi abaana 2 kyokka Sebbirikundi yalina abaana abalala ebweru. Olwava mu kkanisa kawunawo n'agwa Sebbirikundi mu kifuba ne balamusagana nti yamugamba nti munnange ndaba ku ki era yamusendasenda okulya naye ekyemisana. Kale okulya kwali kwakyami nnyo ku olwo anti kwaliko n'omupunga dina gwe yaleeta oluvannyuma ng'abantu bonna bamaze okubwegera ate lusumba. Ettooke nno lyali lulata newankubadde ate lyali liringa eryagala okuwunyamu. Ennyama abantu baagirya ne bagisindisa n'ebigere
era Paul Bazibumbira yayiiya mpozi nagwo kweterekerako ko anti omanyi nti yeterekera. Sabiri Kundi yeegomba nnyo akalenzi kano Bazibumbira mbu nga kalabika ng'akalenzi akagonvu era nga kawombeefu nnyo. Era Sabiri Kundi yawa munywanyi we amagezi akaana kano bakatwale mu ssomero. Kale kawuna we yali akyapalapalanya mbu talina gy'anaasuza mwana. Munne kwe kumugamba nti ate nze nga wendi ndaba omwana owuuye wange. Oli mu puroguramu Tuula Tusome, tugenda nayo mu maaso. Essuula egamba nti Bazibumbira agenda mu ssomero. Kyemmanyi bw'owulira ebyo owulira ku ssanyu. Omwana asome ne bw'aba si wowe owulira emirembe. Omwana bw'asoma oba bw'osanga omwana agenda ku ssomero ne bw'aba tomulinaako luganda lwonna owulira essanyu n'ogamba era kale obugunjufu bujja kugenda mu maaso. So Bazibumbira ayolekedde okugenda ku ssomero. Biggwerawa tugenda mu maaso. Awo ate kwe kutandika okubuulira kawunawo emigaso egiri mu kuyigirizibwa mbu ng'omwana ayinza okuyiga Oluzungu n'afuuka omutaputa wa DC oba sinakindi ng'ayinza n'okufuuka omusawo. Era yamutegeeza nti bw'ataaweerere mwana anaabanga amusimidde entaana nga tannafa. Omukyala wa Sabiri Kundi buli omu okukyala kwa Sabiri Kundi kuno buli muntu kwamulekera essanyu. Sabiri Kundi ye yaddayo nga yeesunga nti ku mwaka mu kibiina ekisooka afuniddemu omwana omulala. Ate era n'omuwendo gw'abaana abasuze gwali gujja kweyongera abasula mpozi okutuuka ku 15. Bazibumbira naye yasigala mu kwesunga nti ku mwaka anaawona nnyina era anaamuviira. Ate ne Dina yasigala asanyuukiridde nti amaka ajja kugeefuga era yafuuyirira Kanwe omulenzi agendere ddala butadda. Musajja w'abandi kawuna w'essanyu erirye ate lyasingako n'ery'omungi wa Gonja anti ng'alaba akaana ke kagenda kutandika olugendo lwako oluwanvu olw'okusoma. Abaana si bangi abaalina omukisa ogwo era Bazibumbira ye yali ow'okufuna omukisa ogwo yekka ku kyalo kyonna ekyawa Binoga. Siikuluwisa eyo kawuna we yatwala Bazibumbira wa Sabiri Kundi ng'omwezi ogwo gwa Gatonnya gwakayitako ennaku mbale bubazi. Mpozi Bazibumbira atera amanyire banne nga tebannadda. Omanyi amaka gaali makuukuutivu nnyo anti nakubuulidde dda nti mwalimu abasuze 14 okwo nno gattako abaana b'awaka bombi ate n'abakulu. Bazibumbira ye yali asinga banne obuto bonna anti yali tannaweza myaka gisukka 10 kyokka waliwo agalenzi agakulu gamba ngaali Ssekasala. Eryo nno lyali litandise n'okubba emisolo era waliwo n'abavubuka embulakalevu bangi nga Efulayimu, waliwo Efulayimu mpozi byenkanye ne Kisagala. Mu baana abalala mwalimu akalenzi ka Esawu. Kano nno kalina emyaka nga 13 naye nga kawalugungu era okuggyako ng'otunudde mu ntumbwe zaake zaali zitandise okutembebwa emisuwa nga kazibu okukateebereza emyaka gyako emituufu. Era ku ssomero mu kitabo baali baakawandiiseeko emyaka 9 gyokka gye kaali kawaddeyo. Akalenzi kano kafuukira ddala enfiira bulago y'Abazibumbira. Abaka wa Sabiri Kundi era waliwo n'olusiisira lw'abapakasi mbu kubanga omusajja ono Sabiri Kundi yali amanyi okusasula era yalina eggana ly'embizzi n'ekisibo ky'embuzi awamu n'endiga era n'ekiraalo ky'ente. Kawunawo ne Bazibumbira bwe baatuuka awaka baayasaamirira n'okwasaamirira. Ennyumba yali ya bbaati ate nga nsigeko omwiko. Nandigambye nti waaliwo obubonero obulaga nti yali nsiige yadde yali emugguse era nga yonna ejjudde enjatika. Kyokka musajja w'abandi Bazibumbira yali tasulangako mu nnyumba nnungi bweti anti ne wansi waali watandaaze bulungi era waali nga waaliira ebikeeka bya kyaki ebyali bitandise okuvaako ensandaggo. Era nga bw'oyingira Sabiri Kundi asooka kukulabula nti otambula bulungi emikeeka tegikutega. Emmese ya Sabiri Kundi yali yakisomesa ddala naye nga yakyama amagulu era ng'erabika nti yabajjirwa ku ssomero. Kyokka yali nnene era ng'eriko n'essaawa enjatifu ekirawuli. Newankubadde mu nkula yali ekyali ssaawa naye nga mu mugaso evudde ku luguudo. Naye olw'okubanga musajja wattu Bazibumbira yali terabanga ku ssaawa etuula ku mmeeza nga sowaani yalwawo ng'akyagyewuunya. Emboozi ng'etandise okugwa makerenda mukyala wa Sabiri Kundi yatandika okwewuunya nti mwami okuzaala kwa kitalo
mamuno omwana yakufaanana nno n'akumalayo bumazi. Omwana yava mu ntumbwe zo zennyini. Yamugamba nti nkubuulidde teweetaaga na ndabirwamu. Naye baaba amaaso ga mukyala. Olumbe lwatulyako munnaffe oyo. Era omukazi yali akyalondobereza bakwe kumusala ekirimi nti anti okuzaala kwe kuzuukira. Awo nno ne caayi we yaleeterwa. Ku ttule kwaliko ebikopo bibale bubazi. Abagenyi balowooza nti mpozi abalenzi banyweredde mu ffumbiro. Emboozi yagwira ddala amakerenda naye kaawonawo bwe yatuusa okusibula kale kwe kugamba omulenzi nti ego omulenzi eyeetuddeko bw'atyo tokulemye kugenda eri mu banno n'okola emirimu ozzewa n'okuloola buloozi. Munnange ne bazibumbira yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Yagenda okwesimba bw'ati mu luggya banne nga bagenda mugga kyeyava ababuuza nti waliwo akasefuluya mwe nnyinza okuleetera amazzi. Kozesa eddenzi lissekasala ne likambalira nti leeteeyo ensuwa ebadde esigaddewo. Munnange ensuwa eno ye yateranga okusigalawo bulijjo era bazibumbira bwe yagikwatamu bw'ati yategeera ensonga. Abalenzi nga basimba lwakasota ekiwummulo ku luzzi.